kufa. End of life kufa. Edoboze ndi mugamba tovaawo. Ye mama ye tata ye mukadde waffe. Now, omwana adda ku social media nakuba gudi kude nakuba embutu nasanyuka nnyo kubanga ali mu Saudi Arabia, ali Qatar, ali Oman, ali Dubai. Kitufu. Nadamu nagamba bikwata ku musumba bafunye accident. Bujjingo income ya gwanga. Oli agamba musasi musumba bamusse. No sanyuka okubwa kwa Bujjingo amasasi okola kinga tonna sanyuka. Who are you? Government efuna omusolo kuva ku mazzi, ku peni, ku kitabo, ku lupapula. You get me? Za kiro banga zisemu ko kato yukiranga ningalaba West Ham oba yabadezanya nani n'enkyusa nezirewo omusumba katimba nakadde wo omusumba munjiri esimu ne yasose n'enkubira ng'egamba nti oli mulamu ndina waka Muliiro. Nagamba batugambye nti eri accident ate gwotera okudduka emmotoka ennyo sikyadduka nona kudduka okuva omukyala nampiima ow'empeolo yatugamba mulekerawo okudduka emisinde nalekerawo okudduka nentya nnyo. Eyangambye yabadde Pavin muwala wange nagamba nti netopanikinga kanzuula ekituufu. Nadamu nagamba bikwata ku musumba bafunye accident. Olubuto netandika okunuma abamu bakikozesa nga bawulidde essanyu zekyaze mu kutya butterflies in my belly mpulira okutambula mu lubuto lwange. Ngamba kino mukama kitegeeza simu endala nejja ne bagamba nti masasi basi nga njagala kumanya we bali okutandika okutambula okubeegattako as soon as possible. Masasi tugamba masasi nga oli agamba musasi musumba bamusse. You can imagine ekyabadde mu bakozi ba social media nga twekubira amasasi obiwulidde ebigwa ku station abamu tebannamanya ate namanya toyagala mukanga toyagala kukola ki. Tutandika okwetegeka okudduka ejja enkubira omu bamwita Simon angamba tuli mu ddwaliro omusumba ali out of danger ne munaffe agenze. Tunatuuka ku ddwaliro Mr. Senkubuge akabenje oli akugamba nti yamusanzeewo mpoza bwe mu kitundu. His narration bagita from the horse's mouth agamba nti amasasi ga ambush babaguddeko bubwi nga tebakisubira nako amasasi negatandika okuba okuva mu sayidi zonna naye atalabye asooka nagezaako ye bwatu bwagamba nagezaako okukyusa leni agezebwa nga oli amuleegeddemu nnyo nakka wansi amasasi negeyongera from this side erimu eryo eryamuyuzizza omugongo agamba nti tewali kirala kyonna. It was God eyamugambye instruction yamugambye gwe vaayo n'akyuka bw'ati okugyayo omutima wano neriyuza omugongo from this side paka wakati w'omugongo. Agamba tayinza kumanya, tamanyi babadde babiri, tamanyi babadde basatu, tamanyi babadde omu, tamanyi babadde ku pikipiki. I suspects yabadde ku pikipiki naye yawulidde bulizisa nawe olaba obanga oli nakululwo waka esasi nerivuga emanju n'ogwa wansi kati nga likubye emmotoka yennyini mwoli. You can imagine emmotoka ojja ogiraba munakukonako katono n'owulira nti injini eyise yonna ne kati oli nga agikubye mu ssasi nga tobirinako n'atakuba limu n'atakuba asatu saana saataano si mukaaga si musanvu masasi gasukka mu 10
actually bagamba ababaze ebituli ku motoka amasasi gali 18 side y'emmotoka ki yasinze okufuna the co-driver side nekyakyogedde agambye nti yasimbudde omwana yasimbudde muhumuza yakolezeza emmotoka nenamugamba nedda lwerwa co-driver naye ngaagamba nti muhumuza yasitatinze okusimbula nagamba nedda waliwo kyenjala okulaba ku TV nga tebanafuluma na gate namugamba kyusa gwedde eno nze kanvuge tutegeeragana awo owatutabudde nnyo omutwe yatulondodde ddala kuva ku kitebe yakoze kiki kubanga ono yabadde asimbudde ng'oli atudde wali nga tebanatambula nawala naga nze kanvuge okusobola okwanguwa bagenda okubatuuka ne bagwako waliwo abuuzizza direction ki olabe ekkuba erigenda ku ddwaliro ly'abasodokisi enamuŋŋoona ng'oyolekedde omuvule ogusala ekkubo bawalakata era ne poliisi ku makya ebadde esibyewo simanyi kati oba ekyasibyewo nga ekkubo eryo yabadde ava eno waggulu okusala jaamu bw'obanga opapa ng'ogenda saidi z'ennansana bo balina amakubo gaabwe bagayita baba ennansana bagamba awo bo bona ababa bava ku saidi ya salt awe bayingirira Hoima Road ne badduka ne bayingira expressway ne bayambuka ennansana kati abadde avayo bwata ekisiriko kinene ekiri awo ne hamp oteekwa buteekwa okukendeeza speed mu kukendeeza speed amasasi bwe gayiikidde tamanyi yasibye atya tamanyi yavuddeyo atya okukka wansi tamanyi omwana engeri gyamushildinze mu kubanga yamuguddeko bw'ati amasasi nga 10 gakubye mu mugongo gwa mwana. He could not survive. Nasigala wansi. That's what he says in his words. Nagamba eddoboozi eryamugambe yayogedde emirundi 2 3 eryokubiri lyamugambye tovaawo balowooze nti ofudde era nasigalawo. Abaseddekezo bamaze okumukuba amasasi wansi era alogezaako kwenyeenya kubalaba ndooza bandi badde bamekika sure nti bamaliza mission yaabwe yabadde emmotoka ennene weekuyambira ate ngeri tinted toyinza kufuna clear vision tobadde mbakubye naye yabwedde luli agesinga bugesi mbaleko kubanga ali wano n'atolobozaawo amasasi naye nga yasse bw'ati wansi wa steering wakutamidde bw'ati eddoboozi ndimugamba tovaawo n'asigalawoko oluvannyuma lw'eddakiika nga 7 mugamba simbula ate mpola genda emulago. Agambye nti ekiwundu abasawo bamuganye eky'omugongo bamuganye kitunga nti bwe kiri kya ssasi kibeera mu dangerous ng'okitunze kiba beta nga kisigadde kiri open ne bakijjanjaba ne kimala okusammuka ne bakawegezaako okukijjanjaba bamutwekako dressing abadokita bajja wano ne bannansi ne bamudressinga naye saati akyusa oluvannyuma kumpi lwa ssaawa emu eba gozi ng'eyiseemu omusaayi nga yeetaaga okukyusa esaati yebikiridde ali mu mbeera nnungi kubanga is a warrior, is a fighter, is a soldier era agamba nti ajja kubanga agenda maaso n'okuweereza Mukama amuwadde second chance. Omwana oli muwumuza atulumye nnyo abadde part of us staff member waffe tusaba naye Kanani tuweereza naye Salt tubeera naye all the time okuba nti afudde mu bukambwe bwe buto omusajja w'ekisabu ekiso omusajja w'ekisabu atyo kyewunyisa abadde muto nnyo mulungi nnyo wakisa nnyo mukyala we muto nnyo ate omwana muto nnyo ddala naye Mukama bw'atyo bwageze era yamanyi bakyakozeredde bwe kityo ye Musumba agamba kimu tewali kirala kyonna agezaako kunyonyola nsonga zino Mukama yekka ye yamutaasisa. Patrick Richard Simon lintabudde erinnya Richard ye Richard lintabudde nga tasumuyita Patrick waliwo Patrick Muwumuza omu control kati wano gantabudde Richard Muwumuza yafudde mu bukambwe era ffenna tuwulira bubi nti yagenze bw'atyo. Aba House of Prayer Ministries International
bali mu kuteekateeka waliwo musumba bempulidde ng'akubira essimu nga bagamba temupapa kugenda mujje tutuule wamu wano tukole program bwegenda okubeera ey'okumwerekera. Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Tulina kisanyu limu lyokka nti abadde abeera ng'aweereza musumba kyokka nga mukwano gwe ddala nga yamukkiririza ddala nga omusumba we. Ekisinga otutusanyusa afudde nga mulokole era tetulina kubuusabuusa, tujja kumusinkanayo ewa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama abampeera omukisa. Nakubiddwa essimu SPD yankubidde nentandika okubira ku baana basinga nga tebanaba kutegeera nenkuba ku ssimu yanko Richard nga takwata nenkubira omusumba Rosias Bujjingo nga naye takwata naye olwokuba nti nno tulina security y'amaanyi information yatandise okutuuka okuva nafunye information okuva mu security wakati nga bagamba nti omusumba Rosias akubiddwa amasasi era omuntu omu afiiriddewo. Saasobodde kutegeera muntu kyafudde oba bakasabanga nti omuntu omu afiiriddewo nentandika okugawa abakozi banange betukwana bakusoloti. After twasazeewo okugenda nakubidde SPD ne Ivan Kisajja tugende e Mulago gye babadde baddusizza omusumba Rosias Bujjingo. Ne tutuukayo e Mulago ate nga security eteekinze over emugyewo emwongedde emutadde ewalala olw'ensonga nti kyategeerekeseko nti omutemu oba yadde yasigadde amugoberera oluvannyuma lw'okumanya nti si gwakubye. So okusooka neebaza Katonda olw'obulamu bw'omusumba Rosias Bujjingo n'amaanyi ga Katonda because Bible egamba nti Katonda bw'atakuuma n'abakuumi bakuumira bwereere. Tulabyeko abantu bangi abalina neziridika abalina security naye nga bafudde mu nfa ey'ennyamiza oba eyina ebibuuzo bingi. Kyanaku nnyo nti kyakwenyamira nnyo era kyanaku nnyo nti gavumenti oba security y'eggwanga ekyalemeddwa okufaayo ennyo okumanya nti emundu zino eziri mu bantu ezikuba abantu zivaawa because there are many people abaze bakubibwa amasasi nimbetwalanga ebyokusaaga abalanga bawoningibwa n'okuwoningibwa mwalabako omugenzi Isima bamwana eddeeti kwalina okufiira era still nafa ku ddeeti y'emu naye kyanaku nnyo ate kya buswavu okuba nga still nakatetulabanga mutemu ya Isima naye nga n'abamuwanga ddeeti ne bamu convincing nti nga mukaaga ogenda kufa still nga mukaaga n'afa. Bwe bali pages zikyaliko bantu bana Uganda naye gavumenti ekoze kimala kulaba nti evaayo okukwata abantu abo n'okubalaga eggwanga. Ate abamu abakwatibwa tebalagibwa ggwanga abantu ne basigala nga balina ebibuuzo nga answers ntono. Maybe bandibadde bafuna answers nti omuntu mbamukute ne bamulaga abantu ono yatagundi oba n'ayogera maybe nabo ne bakangavulwa. Abamu bateebwa abala babeera mu baba bakolako mbasavingako ne bakyusa bukyusa. So kyanaku nnyo gavumenti okubanga tesobodde ba security kino kiri eri security tekoze kimala kubanga botunyo omusumba Rosias Bujjingo n'abantu bameka bwetutunye ba investor beggwanga Uganda ba investors benjogerako njogera ku Amis Kigundu njogera ku Rosias Bujjingo njogeranga ku Kino abasabudde kwegamba abantu abasobola okustandinga njogera ku Freeman omuntu asobola okukozesa abavubuka abasukka mu 3-5 bavubuka bina those are investors. Lwakwama mutu nulira abayindi ate abajjo tonyonyonto babazungu ne twogera ku ba investors beggwanga Uganda. Bujjingo right now ayina abakozi abasukka mu 5 mu 10 okusinza ayina radio mukaaga ayina TV ate ne Canaan. Bujjingo okubeera e Canaan lunaku lwabadde Canaan nti e government efuna omusolo okuva ku mazzi ku peni ku kitabo ku lupapula you get me n'abakolayo ne basobola okufiidinga abaana baabwe oba ababa batute ebintu ebyokulya okufumba emmere bla bla whatever and what filimbi biki bidamene mu bimanyi nti ogenda ku kyacho bane peni olupapula osobola okugula Bible osobola okugulayo mu bimanyi ebyo abantu nga baba tebali sechuwa kimala tufune ebibuzo bingi ne answers ntono. Ekyacho nsobola okwongera konti there are many people's rumors abantu bagamba nti mbu government etta abantu. Bujjingo kinajjukirwa kiri mu record nti muwagizi wa government the best supporter ate lyantama aina confidence ayiwagira government eri mu buyinza. Government yesobola kwekubira Bujjingo ani yabadde ayagala okutta Bujjingo. You get me because Bujjingo supporter wa government eri mu buyinza ate the best one
supporting government eri mu buyinza bwaba alumbiddwa bwato esimu yange nakate nazikire vuddeko mu buli mukulu mu kitongole akuba banks zikuba company zikuba buli kimu zistandinga ne Bujjingo kale n'olwekyo nti tulina ebibuuzo bingi ansa ntono tusaba security eyongeremu amaanyi okutulaga abatemu kubanga ebintu bino bizze bibeerawo nga mbitwalanga ebyokusaaga ekyo tukivaako twajirwa kintu kye bayita social media nabagamba nti common sense is not a common ekintu ekyo nkikozesa nnyo naye mukibuusa amaaso but common sense is not a common abantu bangi bali ku social media boogera negativity ku Bujjingo I don't know why simanyi omuntu okuvaayo noyogera nokosa notekawo energy ya negativity tulindemu because omusumba Rosias Bujjingo takaka muntu genda mu church that is one takaka kuwaayo kiweewaayo takusiba wera yagamba wenkusabira emyaka eja nga tokyusa life please genda mu church endala oba gende wala tulina yewa tulina mayumba makage embera gyalimu yafunye biwundo oba bisago muno fetu abamuneko tumulabyeko banga doctor bamukozeko emulago ne bamujjawo sakyute ne mujjawo era neyongera mukolako ennyo ne bamuwa specialist doctors era namwendoza mbalabyeko ababasodo babuzaako aliko ba specialist doctors ne biwundu tubirabeko byamaanyi naye ate jjukira nti yafiiriddwa mukozi munnaffe omukadde w'ekkanisa omuntu gwabadde asinga okubeera naye oba abamu ku babeera nabo so kimukakatako kubanga ye yingini ye maama ye taata ye mukadde waffe kimukakatako okubeerawo okumanya tuwerekedde tutono yatuvudde ku maaso n'olwekyo ba doctors bamamuwadde najja nabo wane waka era tuli mu nteekateeka eziwerekera muganda waffe Uncle Richard n'olwekyo omusumba Rosias Bujjingo mukama yamuwonyezza nebaza Katonda olwekyo ya savings obulamu bw'omusumba Rosias Bujjingo mulamu ali safe ali okay ate ali strong naye njagala okujjawo oluvuvumo negativity eri ku social media banji muvudde ne mwogera twabamanyira nti mumubise ne kabaka Ssaabasajja kabaka mulamba mwamubikako simanyi lwaki government oba UCC etunuulidde emikutu just emikutu egitasaswa na misolo giryawo okuddayo okuvoola abantu n'okunafuyanga abantu n'okubika abantu abalamu ate abantu abamanyi mu ggwanga betandikirako nga Ssaabasajja president w'eggwanga amatube batonga Rosias Bujjingo ekyokulala ffe twakuzibwa tetusanyukira muntu abafudde kubanga ku kyalo ne okafangako omuntu nga mbadde mwewalana nga at least ogamba gundi yafudde era enough shock gyofuna n'ogamba kanebuulirire omuntu afudde naye right now omwana adda ku social media nakuba gudi kude nakuba embutu nasanyuka nnyo kubanga ali mu Saudi Arabia ali Qatar ali Oman ali Dubai ne mwerabira nti mwina bazadde bamwe wano obwana bamwe buli wano mukoma wano nga mukonzibye no konziba nanunde laptop oyina namambuluga wenno oweddewo emimwa gimyuse oyulise ebirwadde bikulidde natunuulidde ono muvubuka omulala oba yana ali Dubai Timo what are you talking about wano bakugamba nti go setting oluko lwa tayisima wadduka ne ngamba todduka tosobola kuba mu luko lwa seyisima enzuka naye ng'okimanyi bulungi kati naawe wali mu luko lwa tayisima kubanga mujjukira bulungi nnyo go wasembayo kubira isima esimu ne batandika okutulakinga n'okunoonya n'odduka ne Dubai bali bakunona ne batuyita sekyone tuginyonyola ntogana nayo nga tolina kyoliwa nothing but gobovayo n'osanyuka okubwa kwa Bujjingo amasasi okola kinga tonasanyuka who are you naawe gwe bagambye okutemula omuntu njagala mbategeze mwenna abandaba nti okufa teeka climax y'obulamu kubeera kufa buli ekizalwa kimala kikola ki the end of life buli kiramu kirina okufa kina date yakyo climax y'obulamu kufa end of life kufa buli muntu ali ku nsi ene agenda kufa opposition y'obulamu kufa ene ense baddewo ebiro kyovola batayeyongerako nga ate bunaku bazaala abantu era abantu bafa waleko ng'ensi yeegaziwa because baddewo ebiro olowooza jajja wamumanya yafa naawe ogenda kufa still you know naye omuntu muleka afe bakutumye okutta omuntu
soko olabe nti bangambe kukuba Bujjingo amasasi naye how many peoples abagenda okuyayana abagenda okukaaba abagenda okusaasaana tulina abatonizikana nandi ogambe nti abantu abali mu Kanani bagenda kusigala nga basitanize weya ye bagenda kubudibwa batya ati siwe kwe mutima ogambe Bible yogera mu ngero egamba nti omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika kati gwe omuntu omubi abaana b'abaana bo balekedde ki yensonga lwaki olaba nti abantu bali ku munsi nga babungeeta bazuŋŋana n'omukola ne business nga n'omwaka wumbi kafa nga n'omukola business ya binyobwa efa nga ne w'omusembeza lwamuwasiza lwakutomera lwogula emotoka lwefuna accident because omuntu omulungi alekera abaana b'abaana be ebyobusika tulina omukisa gwa jjajjaffe Abrahamu Isaka ne Yakobo kati gwe omuntu omubi abaana bo balekedde biki abantu balina ebibye ebisikire balina ebibye ebikolime ebibakutte ne muzaala obwana ne busigala nga buyayana ku nsi mwenenye mu dderi Yesu mulokoke kubanga tewatonda muntu totta muntu abantu abamu tetusobola kusala nkoko naye wofunina amaanyi agakuba omuntu esisasi n'omutta omuntu gw'otatonda muleke kuba alina deeti ye buli muntu kuno ku nsi agenda kufa buli muntu kuno ku nsi alinako deeti ey'okuvaako ate wayanaku nnyo betuyayaniyo ebisinga omu tewali kyetugenda genda nakyo tewali kyogenda n'onobeera mukaga bajja kugula keese ennungi ennyo n'oba ovuga Land Cruiser oba ama togenda genda nayo mu ntaana n'olwekyo leave people muleke abantu babeere be balina okubeera kola bibyo lwaki osanyuka gundi afudde gundi bamukubye amasasi mwemuyina can imagine osobola postinga nnyoko ku page yo n'atambula n'atrendinga olwakulwalero mulaba ne weather ekyuse lwa Bujjingo muva Kampala mwenna mutusanja n'amayumba lwaki muva Kampala there are many people abali Kampala emiliyoni z'abantu muvuze paka n'amayumba why lwa Bujjingo income ya gwanga Bujjingo obotegede kyenjagala okulaga asset ya gwanga family zimulyako abaana baffe batusasula omusala ne bali emmere ne bamusabira bakadde baffe bamusabira bakadde baffe bakabya amaziga nga tonna bakumutta abantu abamaziga ago galiva ku family y'abaana b'abaana bo soka we counseling we kawebuulirire leave people to be sometimes omuzungu agamba nti play or kwori ongamba ki gwevaako mumuchaliko waliwo ekintu ekijja tumutokyogera tonna kyogenda kwa botaseka ku page tonna kyogenda kuba boba bulanga tokimanya at least mumuvuze ne mujja mumanye ekituufu so njagala bagamba nti eggwanga lyatutabukako nate tulina abaana tubaza at least tukansolinga abaana tukuze emiti emito nga gimanyi nti omuntu asigala muntu ekitonde kintu kisigala kintu kinsobola okubagamba musumba Bujjingo ali fine kyanaku nnyo nti muganda waffe yatuvuddeko Uncle Richard tugenda muwerekera tumutwale Sembabule Katonda bato yasazeewo naye era naye abadde buli kaseera ng'ayogera ng'agamba era essala gy'abadde asabe baddemu nti musumba okufa wakirinze enfa neweleba asasinze neetekayo era afudde essala yeetuukiridde nga era akyogera lwatu ne mukyala we mugumu nnyera agambe nti afiiridde kyabadde akolera yagamba musumba okumukuba amasasi wakiri bagakubanze kubanga musumba mumulaba nti ebintu bingi musumba bino biro bye Bujjingo bino biro bya Bujjingo Bible yogera ku biro n'ebiro bino biro bya Bujjingo enjiri gyabuulira eri ku bavubuka eri ku bantu yalite ate Bujjingo teyeri antama kuba wabalina kyawagira togenda kumunyigiriza mumukubi aganyo gwa ku social media mulumbye TV ne mugikunamira ne mutwala padi nebisaaniko eganyo kugwa yakanyini mukubye Susan aganyo kumukyawa mukubye chache eganyo kugwamu endiga bule mukube endiga zeyongerayo omuntu agenda watafuna ekitwala abantu abo ku Kanani kubanga bali receiving blessings bakyuse obulamu bwabwe bukyuse psychologically financially mentally bagagawadde kyekitwale Kanani tewali muntu abeera watafuna era bawaayo ku ekyo kye bayina Bujjingo gamba nti njagala kwata sene mbuyakoze stanti sende za Kanani Bujjingo abayagala sende zo waliwo endiga so mugamba tozikozesa ogwo bwe mumukuba mulaba agwa oba beyongera bungi tunulya church zona zirage ekyade ku sate fast laga njagala jo church de amene churches zijeyo comparing so Bujjingo ali strong enough ate Katonda yamuwa favor because ali mu birobye buli kintu kiba n'ebiro
buli season eberako abantu bayo mukimanyi ne mu music industry kazibere sections za TV kagabere mawulire news buli kaseera buli muntu abera mu biro bye Bujjingo ali mu biro bye Katonda kyatonda kimere mpawali kisanyawo mumuleka abere mu biro bye Bible yogera ku bibiro n'ebiro bya Daudi ba Solomon bazala ba Isaac ne Mateva baberawo byonna ebiro byatuka ne bigwa ba Yobu ebiro byabo byatuka ne bikola ki Bujjingo ali mu biro bye so nze ndowooza nti twagala eggwanga laffe twagala ne bannayuganda tukuze ensi yaffe kyekisinga obukulu Kati gogenda to anji dozi kaka. Gona mwana to ulira bulungi. Demo ke report kwa bula. Kaji zeko wasi. Na sana. Ya katuka. Hiyo ndio na sana ya katuka. Zabali sawa nga onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna massage ne steam bath ffe aba Nina guest house tulina luumu eziri self contained nga nnungi nnyo kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclienti baffe yankizo nnyo gye tuli tusangibwa ku Hoima Road ennamuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina guest house a home away from home. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 5525 oba noti 772443 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende ku Hoima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenkyale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka saako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75593686 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.